naye kati yagenda kola wenjawulo okusinziira ku babadde ayogerako. Naye kyemmanyi bagamba amazzi gakulukutidde gaali gakulukutidde. Omukulembeze ayina abantu already bakolagana nabo era babadde akola ki? Babadde akolagana nabo. Kati bw'ojjanga oli mupya, of course jangu okola ekiki? Ekikyo. Naye appointment ezo nze ndowooza kaseera akatuufu ak'okubavimba ng'omaze okutuuka omukulembeze w'eggwanga n'ebyabikoze eki? Amaze obbiyisa. Kubanga era n'appointment ezo abasajja osobola okulinnya okutuulira obwerere. Abasajja ne bagirinnyamu. N'okutuuka ku lunaku lwa appointment ne bakugaana okuyingira. Kategedde bulungi ne bazirinnyamu. So but all in all tukwagaliza birungi beere n'edikezo yamaze n'avaayo oluvannyuma lwa puzzle byayogeddewo omukulembeze. Kazo nagamba naye nze omusajja oyo mubeereddewo. Naye tasiima busiimi. Era bw'abanga byabadde kubanga byayogedde yabadde specific nti ayogerako ono oba kwaliwa. Naye ng'era w'obiwulira bibako gye bikusindika. Naye olwako ebigambo byali bigwa wakati wa Eddie Kenzo ne Bebe Cool. Oba okitegeera. Kaakati n'agamba naye nze omusajja mubeereddewo ne we nnali sinnajja mu bukulembeze. So aba yabadde ayogera ku nze kiba kimalamu amaanyi. Era n'agamba ate n'ekirala nti n'ensi abantu tebakola ki? Tebasiima. Ne bw'okola ebirungi. N'alina era omusanga akyayayaana kubaako byakola ki? Byayongerezaako okufuna. So naye n'agamba nti nze ng'omuntu mukoleredde. Naye nadde ndaba full figure oyo ng'ayogera agamba nti bane mwewala okugendanga mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga ne muloopa. Kubanga eri omukulembeze w'eggwanga abantu basinga bagendayo kubba. Negenda ne bibyo. Togenda ate kuvunza mulala. Abantu bagenda kubba. Kakati naye wotuuse mu maaso ge naye mubbe nga bw'osobodde. Abamubba luli baleke. Genda ne strategy eyiyo nga gw'omuze gw'okuloopa ogulaba. Mujatuuka nga mwena temukyasobola kufunamu. Oli muleka bbe gwe funa zizo oba olya ng'oli yabba gwe bw'oba ofunye kola bulungi. Abalala baleke. Buli omu akole gwali mukisa gwe. Wakati ekizibu ojja kujja oloopa omusajja ba wakamuloopa ate amuwaane. Baali yali yakogerako Eddie Kenzo ne Bebe Cool n'agamba Kenzo omwana wange namujja ku kkubo. Bebe Cool namwa studio nga ye. Kitegeeza nti oli gwe musaasira nti bamubba ye tafiiringa pain ya kumubba. Kati nawe tetenkanya ngeri gy'ogenda muyiiya akuwe kyakuwadde. Ndoza tubalekere Eddie Kenzo. Budde buwadde tajja zanya. Musibe bulungi mweraba. Sumulula ewagiddwa Trinity Loves